olwokubiri lugambye mu Yokana ekisooka essuula esooka olunya olwokubiri nti n'obulamu bwalabisibwa ne tulaba era tutegeeza era tubuulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo obwabaawo awaali kitaffe ne bulabisibwa gye tuli. Ebigambo biwulira mbisoma wano mu Bayibuli. Tutegeeza era tubuulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo. Ntegeeza era mbuulira obulamu buno obutaggwaawo. Omusajja ng'agamba ntegeeza era mbuulira obulamu obutaggwaawo kubanga bye twawulira okuva edda bye bitukoledde bye bituwadde obulamu. Bwe nsaba Katonda mpulira. Kyova olaba owooluganda ng'oli awo va mu kwenyooma, vaamu okwetya. Obaddewo n'emikwano gyo abamu ne bakunyooma ne baagala bakumalemu amaanyi. Omubi kyakola, omubi ow'obujja atayagala kusoma kigambo ajjuza ettima mu ye n'obukaawu n'obusungu n'atandika okwagala okumalamu amaanyi. Olina abantu abakwetoolodde ng'obaddewo we bakulaba lwe boogera ebigambo ebimalamu amaanyi ne bakugamba mulabe noono ali bw'ati tolibeera kino tolibeera kino. Owange abo si be bakatonda. Katonda gwe weetaaga ali wano. Kkiriza Yesu. Bw'omala omukkiriza genda mu kkanisa gy'olaba entuufu ejjudde omwoyo omutukuvu abayigiriza ekigambo eky'obulamu ekiri ku mazima n'omwoyo. Osome Bayibuli. Ekigambo kiri nti soma Bayibuli otegeere ekigambo. Bw'onootegeera ekigambo naawe osobola okwesabira, naawe osobola okwetegeera. Oluganda njagala okutegeeza olwaliro kirungi otandika okwezuula. Tandika okwezuula. Oli muntu mulungi, oli muntu wa njawulo, oli muntu w'amaanyi, osobola okubeerako ky'okola. Ebyo by'olaba abalala bye bakoze naawe osobola okubikola. Naye kye weetaaga gwe kumanya kiki ky'oli. Buli lw'otamanya ky'oli n'olowooza nti abakwetoolodde mukwano gw'oyo alina okukutegeerera. Abamu abantu bagenda ne baddira obulamu bwabwe ne babuyingiza mu bulamu bw'abalala ne batandika okujooga abantu nga ye yeefudde ye w'amaanyi yakutegeerera yagala okukulagira ekyokkola. Ne bw'oba ofumbiddwa nayagala jje yaba akulagira ekyokkola. Naye okimanyi nti obufumbo kyekyo weekoleramu Katonda n'otegeera mwami wo n'omanya mukyala wo ne muteesa ne mutuula ne muteesa ne mukwata emikono ne musaba Katonda n'abaddamu. Naye buli lw'oyagala ennyo okukkiririza mu bantu ogenda kufuna obuzibu kubanga ojja kukyamizibwa. Abantu abamu ajja kwefuula Katonda gy'oli okwo kubula. Naye Bayibuli egamba nti zimusanze oyo eyeesiga omuntu. Nti weesige Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwonna. Olema okwesigama yadde ne ku magezi go. N'amagezi go gakulimba. Naye bw'oba oyagala amagezi gava wano mu kigambo kya Katonda. Waliwo omuntu nga gwe oyagala abantu kye bakugambako ky'olowooza nti kituufu. Naye osobola okubeerawo mu nsi n'okkakkana wansi w'omukono gwa Katonda ne weesiga Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Katonda n'akuviirayo. Ekyo kye weetaaga. We need to trust in the Lord with all our hearts, with all our minds, with all our souls. Abantu be bakugambako nti onyumye onyiridde lw'okikkiriza nti onyiridde. Owange ova mu njuwa ng'oyambadde nga gwe tomanyi nti n'onyiridde olabise bulungi. Owooluganda olwaleero tulina okuzibukula obulamu bwaffe tutegeere. Twagala nnyo okubeera ng'abantu be batutegeerera. Oli ne bw'abeera ng'akoze eby'amaanyi ebiyitirivu nga yenna n'okulinnya talinnya era si yagenda okutegeerera kubanga oyo si ye Katonda. Naye weetaaga okwezuula olwaleero. Okwezuulako olwaleero kugenda kuva eri ggwe okuggulawo omutima gwo n'obwongo bwo n'emmeeme yo n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'otandika obulamu obw'okwezuula. Era okwezuula kwennyo kujja kuvaayo nga okkiriza n'okugonda okutandika okusoma Bayibuli ekigambo kya Katonda. Kye kigenda okuwa amagezi n'okutegeera n'okubikkulirwa olabe ng'otambula mu nsi muno naawe ng'owulira ng'oli muntu. Kubanga abantu abamu abawamba obulamu bw'abantu
ng'ayagala abantu bamukkiririzeemu ye bw'atuuka ayagala buli omu agweri buli omu agwe atuuse banaye atuuse abooluganda tuyiga okkankanira Katonda tugenda ne twesiga nnyo abantu ate abantu ne bamala ne batuyiwa ate ne tugetinga ne tubeera disappointed naye God is the only who will never disappoint you. Twetaaga kwesiga bwesizi Katonda olwo tulyoke twetegeere. Omuntu najja n'atandika okugamba nga bw'olabika obubi naawe n'okikkiriza n'ogenda nakyo ne kitandika okweraliikiriza kubanga gumbi yaŋŋambye ndabika bubi. Otandika okwemanya nti olabika bulungi weekolemu omulimu. Mukama asobola okuwa amagezi ne weekolamu omulimu. Omanyi lwaki ebiseera ebisinga naffe tukkiriza nti tulabika bulungi? Kubanga tetwekolamu omulimu, tetwetreatinga bulungi, tetumanyi kwesigamu kalungi. Abantu bakola nnyo, okola nnyo naye toyagala kulya bulungi. Ekyokulya ekirungi okisanga wa neighbor. Bati oyina okweddiza ne weekolamu omulimu, n'oyambala bulungi, n'olya bulungi, n'ogendako mu gym, n'ogendako mu massage bw'oba okyagadde. Abamu muli bafumbo, oli mufumbo, oyina mwami wo, oyina mukyala wo. Yes, asobola okukikolako bulungi nnyo. Lya ku bibala, nywa amazzi malungi gakola skin awooluganda. Lya ku greens, fruits are good. Tambulamu, ojja gamba siina ssente za membership okugenda mu gym. Tambulira mu bifo ebirimu abantu ebiri public. Lwoba otambuliremu at least 30 minutes oswetingeko, otambulike naawe okweyagala, otandike okuwewuka. Omuntu si yagenda okulagira oli agamba banaye ng'okoze, banaye ng'olabika bubi, banaye okoze, banaye. Omuntu okukweraliikiriza, tokkiriza bantu kukusonga ne nakubuulira ekyo ky'oli. Yes, tonsanyukirako. Nyinza okuba nkoze kati naye naagejja. Embeera zino ze tuyitamu owooluganda ogenda kuyiga obuteeraliikirira kubanga Bayibuli kyegamba. Bayibuli egamba nti tetweraliikiriranga lw'ebyo naye tumwebaze bwebazi. Kubanga n'ebyo ebijja gye tuli oba nkoze nyinza okuba nina byempitamu naye byonna ebijja gye tubibalenga okubeera essanyu. Kubanga ye Katonda tewaliyo ekijja gye tuli nga tamanyi. Naye bulijjo ajja kuteekawo way of escape for us okubeera nga tununulibwa. Kakati omuntu atakkiriza ajjudde ebigambo ebiri negative, oyo nga yakusemberedde ajja kwonoona omutima gwo. Yesu yabagamba n'agamba nti ekifuluma ebweru kyekyonoona. Okkiriza toggulawo omutima gwo eri jjanka za bigambo. Ne bw'obeera ku kyaki, gezaako okuyiga okukyusa kyano. Abantu aboogezi b'ebigambo abaagala okukoona, abaagala okumenya emitima gy'abantu, alaba w'otuuse, bw'otuuka muba munyumya ebisesa. Era omuntu akoona buli ngeri yonna alaba bw'akiyingizaawo. Tuyige okuggalawo omutima gwaffe. To guard our hearts. Guard your heart. Kuuma omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Bw'osoma mu ngero 4 okuva ku lunyiri olwabiri, olwabirimu, olwabirimu-2 n'olwabirimu-3. Olwabirimu-3 lugamba nti guard your heart. Kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Obulamu bwo toddira muntu yenna kutandika kufuga bulamu bwo yakugamba ebigambo n'obikkiririzaamu n'oddayo ne weebaka ne weefunya, gundi yaŋŋambye. Yakugambye Katonda agamba ki? Weegwa omugaso gw'okusoma ekigambo kya Katonda. Katonda agamba ki gy'oli? Luli nayogera ne nkugamba omuntu n'akusanga bannaye ng'otaddeko, bannaye ogeze, bannaye ogeze, ngeze n'emirembe gingeza. Nebaza Mukama. Eriyo abantu abooluganda tulina okubeera n'ebyokukola. Kirungi okirabye bulungi. Waliwo omuntu akugamba mu mwoyo omulungi ate ng'akugamba ng'ali professional. Naye eriyo ajja okukukosa obukosa omutima gwo, akulage nti olabika bubi. Owange gwe bagamba osoma ekigambo kya Katonda. Essanyu lya Mukama gabeere amaanyi go.
n'eddembe lyakuwa Katonda ensi tesobola ddikuwa. Omuntu oyo akulinaanye agamba nga yalinganga mukwano gwo naye aleeta bigambo bifumita bufumita. Oluganda waliwo n'ekigambo kye nabikulira kino. Eriyo abantu ababeera nga batwetoolodde nga gwe mukwano gwange yaŋŋamba my best friend biki naye nga akukosa indirectly. Yaleeta ebigambo akwogeddeko. Bano yo nno baagamba bwe bati, yo nno baagamba bwe bati. Njagala okutegeeza owooluganda beera n'amagezi y'ensonga lwaki weetaaga okusoma Bayibuli. Bw'obeera ng'oli mukwano gwange lwaki ondeetera ebigambo ebinjuza omutima bali bye boogedde. Ekigambo ekitakugasa ekitagenda kukuzimba tokyetaaga kitwalira mukwano gwo nga kigenda kumumenya. Naye mukwano gwo ddala abeera defending your heart. Let us be wise enough tokkiriza kuggulawo omutima gwo eri jjanka za bigambo. However much is your best friend. Naye omuntu akwagala amanya kyoli ekirungi. Omuntu akwagala amanya ekigenda okuwonya. Omuntu akwagala amanya ebigambo by'olina okuwulira. Omuntu akwagala ajja kujja kucelebrating mu ngeri y'amagezi. Twetaaga n'ogendako mu gym. Oba ndaba nga ntaddeko ddala ngezi. Deeta ekigambo eky'amagezi nange nja kigula. Naye bw'ojja n'otandika okukomerera obukomerezi munno. Waliwo ebigambo olina okuggalawo omutima gwo n'ogamba ekyo si kyange nga muli munda oggaddewo. Ye ne bw'ayogera ne bw'ayogera eriyo abantu ayagala najja ng'akukosa naye muba mubadde mu mboozi nnungi. Abantu abajjudde ebigambo ebyo nakugambye omuntu asoma Bayibuli abeera ajjudde mu sseera ekigambo ekirungi. Soma mu Zabbuli 45. Kansooke nkusomere mu Zabbuli 45 owulire Dawudi bwe yagamba. Tujje tuddeyo eno katono. Ebayibuli nakugambye nti ebayibuli enyuma. Bw'obanga oguddewo omutima gwo n'obeera mugonvu okugisoma enyumira ddala. Kankusomere Zabbuli eyo 45 agambye omutima gwange gujjudde mu sseera ekigambo ekirungi. Njogera ebigambo by'empandiise bya kabaka. Omutima gwange gujjudde mu sseera omutima gw'omuntu ogujjudde ebigambo ebirungi. Abantu ababeera bajjudde ebigambo ebirungi kyova olaba nti bayitibwa nnyo ne mu mikolo. Tuyitire gundi yaba ayogera kubanga bamulaba ebigambo bye bw'aba abijjayo mwegendereza. Ayina mu sseera ekigambo ekirungi. Ku kigambo ekirungi ekiri ku mutima gwe kyajjayo. Naye eriyo abantu bw'asumulula bw'ati nga buli lwayogera ne bw'aba akubye essimu oba ng'owulira omutima gwo gutyemuka. Owooluganda bw'oba ggwe gy'oli ng'olaba ng'abantu bakwewala n'okwewala kubanga eriyo abantu nga okwogera kwayogera bubi ate nno ye n'akitwala nalowooza nti sita ng'ayogera avuma aboggoka ebigambo bye bifumita ng'era abantu bwe bakulaba nga bagamba uyaze banaye omukazi oyo bw'ayogera sikyayagala kuwulira kubanga amenya emitima gy'abantu. Omuwala oyo nga yayogedde banaye ayina akamwa. Abooluganda bino bye bigambo bye tulaba ebya bulijjo naye ng'oluusi tebyagala na kwogerwako. Banaye omuvubuka oli avuma naye ye nga bwe yeeraba ye naye n'atambula akimba kubanga ekyo kyayita ekyomuwendo. Ekyomuwendo kye kiriwo ng'ojjudde mu sseera ekigambo ekirungi. N'agamba nti mpandiise bya kabaka. Olulimi lwange ye kalaamu ey'omuwandiisi omwangu kubanga omutima gwe guliko ebigambo ebirungi. Buli lwafulumya ebigambo ng'omutima gwe guliko ebigambo ebirungi ebiweesa abalala okuwona n'ekitiibwa. Obeera owandiika ku lupapula olw'omutima ogw'omuntu omulala. Obooluganda olunaku olwaleero bw'oba ompulira ng'obadde okosa emitima gy'abalala. Oyinza n'okuba oli mu kkanisa, oyinza n'okuba oli ku neighborhood, oyinza n'okuba mu famire nga gwe famire bune bwogenda ku mikolo bagamba wuuyaze. Oli agamba nze sijja kutuula waali, nze saagala na kuliira waali. Buli w'otuula nga bavaawo buvi. Olunaku olwaleero gamba nti aye Mukama onsaasire. Ne bw'obeera ng'oli mu kkanisa tuli mu jjane tuli mu kwekolamu mulimu gamba nti Mukama onsaasire mbadde nkosa abalala. Oyinza n'okubeera nga gwate gwe mukulu w'abakyala gwe baalonda nga gwe mukulu w'abakyala naye nga buli gw'oyogera naye yenna amenyeka bumenyesa omutima. Owooluganda ebifo byonna Katonda by'atulondeddemu
tulina okubeera nga tuli basomi ba kigambo kya Katonda. There is no way we can serve God without the word of God. We need the word of God. Are you a worship leader? You need the word of God. How are you going to lead without you reading the word of God? Because the word of God is the creative power. If you are a men's leader, you have also to read the word of God. That's the only way you are going to encourage men. You are a pastor. You really want to become a pastor. But a pastor without a word, hey, people's hearts in the church, people are going to be full of pain. Kubanga avayo, yeah, pastor, yes, linya. Now without the word of God, emitima gy'abantu gigenda kubeera nga giyulika buyulisi. Abooluganda, it's high time. Let us come back to God. Let us come back to God. How we can repent before God. Forgive us, Lord. If I haven't been giving time to God to read the word of God, and every time when I speak, people are broken-hearted because I use my words. It is on the word of God, only the word of God, that can heal a person's heart. It is today we are encouraging ourselves. Abantu bangi bakaba, many people are crying, and many people in the churches, they go, they pray, they worship, they do things, but they have pain. Why? Because we need to learn to read the Bible day and night. It is a pill. It is the pill God gave us. It can heal our souls, our hearts, your heart, my heart. Omutima gwo. Omuntu oyo gwe weegomba, omuwagomba bweru lwandabika. Naye agenda kukuyamba ekigambo kikyakozesa. Abooluganda, negativities z'ebigambo eziyuzizza abantu. Ng'oli bwakulaba n'atandika okwogera, ebyo by'oyogera si byendi. Bigaane mu mutima gwo muli munda, galawo mu mutima gwo, galawo oluggi lw'amatu go ag'omwoyo n'amaaso go ag'omwoyo, galeme yadde okulaba. Omuntu ayagala kutta your self-esteem. Many people want to kill other people's self-esteem using body language, using their tongue, those negativities, negative words. But today, you have to discover yourself. You are a special person. You are called. You were created before. You were created for a purpose. Don't let any man kill your heart. You have to decide it is today. Know yourself. Discover yourself. You are a precious person before God. Oli wa mugaso nnyo mu maaso ga Mukama. Oyo akulinaanya oyo akutiisatiisa naye muntu buntu. Muntu buntu. Mulya mmere. Naye ekikola enjawulo mu Katonda kye kigambo kya Katonda. It is only the word of God that can make a difference. So today we are going to pray. And we have to repent for those who have been treating others like a chicken, like nothing. That's what I can say. Bw'obanga obadde oyisa munno bubi, lwaki? Ng'owalana munno, lwaki? Bw'aba ayina ekirungi ky'alina, akusooseyo obusoosi, naawe ojja kukifuna. If you read the word of God, ojja kutegeera ebirungi weebiri. Abooluganda tugenda kusaba. Gamba Mukama olunaku olwaleero, mpaayo omutima gwange onsonyiwe. Nkosezza abantu bangi. Kubanga nina obujja bungi. Bw'oba olina obujja kyogere. Si kibi kugamba Katonda nti. Si kibi kugamba Katonda nti oyina embeera gy'obadde otambuliramu etali ntuufu. Mukama bw'omugamba ebyo bw'otyo n'alyoka akusonyiwa. Kubanga Bayibuli egamba nti bwe twerimba nti tetukola bibi, tuba twerimbye nnyo. Ate naye tukola ki? Tumufuula mulimba. Mu Yokana olunyiriri Yokana ekisooka olunyiriri olw'omwenda agamba, bwe twatula ebibi byaffe ye wa amazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
tufuula Katonda mulimba nga n'ekigambo kya Katonda tekiri mu ffe. Bwe twogera nga tetwonoona, abooluganda twonoona, tulemererwa. Ne bwe tuba nga tulokose, waliwo ebiseera by'otambula n'olowooza bubi, n'oyogera bubi, n'okolera ddala bubi, nga waliyo n'omuntu ng'omukijjanya naye ng'ate wakkiriza. Kati Katonda Bayibuli etugambye nti bwe twogera nti tetulina bibi, ne Katonda tuba tumufudde mulimba, naye ate nga bwe twatula ebyonoono byaffe, bwe twatula ebibi byaffe, okwogera nti nakoze kino Mukama kino kyannemye, nsonyiwa, ekyo kinonulo. Buli lwe weekuulamu ekibi mu ggwe, Katonda musana mu ggwe. Kyagambye wano nti naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali omusana, tussa kimu ffekka na ffekka n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ebibi. Twetaaga musana mu ffe. Buli wabeerawo ekizikiza mu ggwe, kitegeeza nti waliwo ekizikiza, omusana teguli mu ggwe, era tewaliwo okukkiriziganya mwekka na mwekka. Naye bwe wabeerawo omusana, tuba tukkiriziganya ffekka na ffekka. Olw'omukaaga bwe twogera nga tussa kimu naye ne tutambulira mu kizikiza, tulimba ne tutakola mazima. Bannaye abooluganda, naye bw'oyatula olwaleero, gamba olwaleero njatula, kubanga bingi ebibadde binnema. Mbadde ndowooleza gundi kino, mbadde mulowooleza kino, mbadde nkoona gundi. Oluusi nkozesa ebigambo eby'okukoona. Yatula by'obadde okoona omuntu, muggwe weenenye olunaku olwaleero. Nange neenenya, nange neekolamu omulimu, naawe weekolamu omulimu. Omuntu gw'obadde ojooga, omuntu gw'obadde ofumaafuma, gw'oyita omubi, naye nga yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ffenna Katonda yatutonda mu mbala mu bintu bya njawulo. Nali sirina kukufaanana, kubanga ate singa ffenna tufaanagana. Bannaaye, enjawulo yandibaddewa, naye yamanya, n'andaba bw'ati, n'agamba mmeyi ngenda kutonda bwe nti, n'omulala bw'ati, n'omwana wo nja mutonda bwe nti, ajja kufunako gy'oli, afuneko ne wa taata we, ate naye akole ekikye. Bannaaye tuli banjawulo, naye you were created in the image of God for his glory, for his glory. Mu linnya lya Yesu Kristo, tokkiriza mulabe kuyingira mu bulamu bwo, tokkiriza bantu abajja ne bayingira mu bulamu bwo to take you for granted. Mu linnya lya Yesu, goba 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 goba. You have the authority to use Jesus' name. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Emyoyo emibi egibadde gyetadde mu mikwano gye, egibadde gyetadde mu bugulupu, egibadde gyetadde oba mu ttiimu, oba ziri mu kyaki, oba ziri mu worship team, mu linnya lya Yesu goba emyoyo emibi egibadde gitudde mu bantu nga gye gibafuukidde ekizikiza. Beetaaga musana, omusana ye Yesu. Gamba mu linnya lya Yesu, beerako gw'osabira oyo, ogambe Mukama ntuma ekigambo kya Katonda gubeera omusana mu bulamu bw'omuntu oyo abadde akijjanya munne. Oyinza n'okuba waliwo gw'omanyi ng'abadde alina gw'awalana, ng'abadde amwogerako ebigambo, ate tokkiriza nga muntu akuleetera bigambo kwogera kw'oli omulala. Gamba nze saagala ebyo bikutwala mu kizikiza, naye gamba nze njagala omusana, njagala Yesu atuule mu nze, kubanga ye musana. Yesu yaleeta obulamu, Yesu yaleeta ebirembe, Yesu yaleeta okutabagana, Yesu yawonya. Mu linnya lya Yesu Taata, twesabira Mukama, twesabira okuwona, tusabira amakanisa, tusabira groups Mukama, ne ttiimu zonna, departments ez'enjawulo, ez'aba usher, ez'aba worshipers, ez'abakyala Mukama, ez'abasabi Mukama Katonda nga ababuulizi b'enjiri. Ffenna Mukama twesabira, Mukama tulokole, tutambulire ku kigambo kyo, tutambulire mu musana, tutambulire mu kitiibwa. Mukama tukkirize nti buli we tuba tusobezza tulina kwenenya, kubanga bwe twerimba nti tetulina kibi, Katonda tumufuula mulimba, n'omusana n'amazima tebibeera mu ffe. Kati eki kitegeeza nti buli lunaku nga weenenya, buli lunaku nga weenenya, buli lunaku ng'onaaba. Tulina okunaaba, tunaaba emisana n'ekiro. Naye waliwo akulaba ng'oddugala, wafulumya bweru mu suuti yo, n'okomawo ng'oli mu suuti yo nga bwe wagenze. Ani akugambye nti oddugala? Naye mu butuufu oba oddugala, n'otuuka waka n'oggyako ezo engoye, n'ogamba mukyala nina okunaabako, n'omukyala bw'atyo n'agamba nange nina okunaabako, kubanga guno mubiri tugenda ne tuddugala. N'olwekyo bwe kiri bwe kityo n'emitima gyaffe, n'endowooza zaffe, n'enkola zaffe, ng'oli ku mulimu, nga waliwo b'onyigiriza, biveemu byenenye, okyuse omutima gwo, tubeere n'enkolagana mu linnya lya Yesu. Weebale nnyo Mukama.
sumulula omutima gwange, sumulula omutima gwoyo, buli omu tuleme kwerimba abooluganda, tukiveemu, kiveemu. Tewali akumanyi, tewali akulaba, waliwo ne byokola mu nzikiza naye n'osiimuula ne bagamba oyo mutuukirivu oyo. Yes, by the grace of God. Kubanga omusajja ono Pawulo yagambanga nti olw'ekisa kya Katonda, I'm what I am by the grace of God. We are who we are. We are what we are by the grace of God. Naye tuve mu kusala emisango, naye twagale bannaffe feka na feka. Mukama atuwa ekisa, Mukama abawa omukisa, mubeere bulungi, Mukama abawe nnyo omukisa. May God bless you. We love you in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless you.